on ITV. Akawungezi k'olwaleero bassebo ne bannyabo ababuuzaako si mulala nga yenze Isaac Sebandeke wa Lugembe, omwogezi wa Team Diana. Team Diana eno nga ye mubaka omukyala asaba okuweebwa chansi okukiikirira disitulikiti eno y'Ebuyikwe mu Parliament ya Uganda 2021-2026. Bassebo ne bannyabo Diana azaalibwa omwami n'omukyala Mutasingwa Charles abasiisidde wali eri Kiryowa mu division y'Ennyenga. Bassebo ne bannyabo mukyala Diana tatudde naye olw'okuba disitulikiti yaffe n'Ebuyikwe nnene bulungi nga bwe mugimanyi weekondera eri ku Namawojjolo ng'ogenda e Kampala, enkoko njeru ng'ogendera e Mukono, eri ebukunja esi ekalagala eri mu Bakisinga okola Kayunga. Mukyala Diana Mutasingwa asiiba atalaaga, asula atalaaga, naye oluvannyuma lw'okuba nti akalulu kakamyufu kavuddeyo. Bassebo ne bannyabo, njagala kubasaba obumu obwegassi, ffenna twegatte ku mwana muwala ono enzaalwa eyawali eri Ekiryowa, tusobole omuwa akalulu tumusomose tumutuse mu Paalimenti, kubanga amazima byagezezaako tukolera nga bali tannatuuka bibadde weewaawo. Njagala okutandika n'ebyo mwabadde batamanya nti nno bye yakolako mu ddwaliro eriri mu Lugazi LS Center 3 lino nga lisangibwa mu Gombola y'Ewakisi edivision esangibwa mu munisipaali y'Enjeru municipality. Yateekayo ebitanda abakyala okusobola okwebakangako n'abantu bonna abalala, abaana abatono, abasajja bana abalwadde nabo eddwaliro lino ebitanda ebyokwebako yabiteekayo. Teyakomaawo n'agenda ku Makonge LS Center 3 awonna ab'Ekiyindi, ab'Ennajja naffe abaana Ebuyikwe tulikozesa eddwaliro eryo. Yateekamu ebitanda eby'abakyala kwe bazaalira n'ebyabalwadde kwe beebaka. Teyakomaawo no mukyala Diana ku kyobulamu kyo yakwatira ddala kati n'alumba eggombola y'Essibukunja oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu baayo bambi bali basanzibwa amaanyi awo mu kuzaala ne mu kulwala. Bw'atyo n'atwala ebitanda eby'enjawulo ebyesayizi ez'enjawulo n'obuwanvu obw'enjawulo ebyabalwadde saako n'ebyabakyala bannabakabutuzi kwe bateekeddwa okuzaalira. Teyakomaawo nno n'agenda mu ggombola y'Engogwe mu mirukanga ogw'Eddungi, ogw'Erubongo, ogw'Endolwa, ogw'Ennamulesa. Eyo nno yatwalayo ng'ayita mu kibiina kye kya Diana Foundation amasepiti amanene ddala agagendamu ekiro nga 15 buli LC. Teyakomaoko n'abaweerako ne suwaani eza melamine eddazini eziwera ddala empitirivu. Olwo ne bibayambeko mu biseera ebyakabi, gamba nga munno mu kabi waba nga vuddewo omukuffe, ebintu ebiyambako wabaawo embeera ey'essanyu ng'okwanjula, embaga, ennyimbe ez'okwabya. Bassebo ne bannyabo mukyala Diana ng'ayita mu kibiina kye kya Diana Foundation yawaayo ebintu ebyo bisobole okuyambako ku bantu. Ekyo nno kyabawonya ensasagge ey'okupangisanga ebintu ebyo ng'ate waliwo embeera ey'obuzibu. Bassebo ne bannyabo mukyala Diana Mutasingwa ng'ayita mu kibiina kya Diana Foundation basobola okusima ennayikondo eya Boahol mu Luzungu ku kyalo ky'Ekituntu era mu ggombola y'Engogwe. Bano nno baali baludde okubanga bafuna ku mazzi amalungi. Kati bukyanga lubanga lwa Mindi mukyala Diana Mutasingwa ng'ayita mu kibiina kye ekya Diana Foundation yasima Boahol eno ng'ayita mu kibiina kyekyo asobola okugabira abantu baawo amazzi amalungi. Kakati abantu b'eno nga bakulembeddwamu ssentebe w'omuluku ogwo Mwami Nyansi Oluyiro balaga okusiima gyali ne balaga okwebaza nti nno maama babalonda bantu tebafuna nko mubaka yali alinga ng'ono. Kati naawe tusinziira okubasaba bassebo ne bannyabo abalungi abaana Erubanyi n'ebitundu ebiriraanyeewo tubeegayiridde tubasaba n'obuwombeefu bungi. Mukyala Diana Mutasingwa asoose kuyita mu kamyufu ka National Resistance Movement NRM, ate nga roadmap yatandise, ate nga mukimanyi bulungi nti akalulu ka saayansi akaluutu eno. Kakati njagala okubasaba n'obuwombeefu ku lwa Team Diana bambi mumbanga mutuusizza akaseera mukyala Diana Mutasingwa mumulabiranga ddala
temumujjangako maaso, mumutunuulize n'eriiso George bassebo ne bannyabo. Naye njagala okwebaza management ya ITV eno ne iRadio wano e Rubanyi nti bannaye enteekateeka eri wano nange neewunyisizza, naye nno we mbasabira mubawagire nabo. Naye mukyadaana Mutasingwa ng'ayiseemu ku bwa Parliament manyi enteekateeka ey'ekikawo ekiti agenda giwagira nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'essaawa zo ze njogerako, Diana teyeebase, mukazi mukozi era atalaaga era atambula. Kati yakedde najja bwato n'agendako enajja Embaate, olwo nno wavuddeyo ate n'agenda Wakisi. Tiimu ye era abamu kuffe omutwe atuli wano naye abalambalese bali mu Lugazi municipality batalaaga banoonya kalulu. Anti mumanya akalulu ka lutu eno ka sayansi. Kati munkole ya sayansi nange kwe kusituka bukolokolo nzijenga ta amaloboozi ku bakodineta bye bazze babagamba wano nti Diana alina byakola. Basebo ne bannyabo, twagala ffedda kubasaba buwagizi, twagala kubasaba bumu n'obuwombeefu nno bungi n'eggonjebwa lingi. Mwami mukyadaana Mutasingwa, basebo ne bannyabo, mwenna tubasaba obuwagizi musobole okubanga muwa Diana akalulu asobole okusimatuka wano agende mu Parliament. Ekyalo ekyo bakiyita Kiryowa. Basebo ne bannyabo, wali eryenyenga mu Njeru municipality. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okusobola okwogerako n'abalonzi, okusobola okwogerako n'abatuuze ba wano eno. Nsaba Munyazi Mungu oyo atalya nguzi Mukama Katonda abanjagalire. Nsigadde nze Isaac Sibandeke Walugembe. This is ITV Uganda.